Lubeyo na receiving comments nyingi nnyo abawabudde mwabadde bangi nnyo ku show yaffe ey'olwomukaaga oluyise mwebale kubanga mwetuninga in wano ku Culture Pride lwa mukaaga saweemu mbeerako okubasomesa mbeerako okubayigiriza ekyo kyemmanyi ate nkyongereyo eri abalala emiri gye ginaddako gibiraba ne giyiga ebintu eby'enjawulo nga mumanyi nti ebyaffe bibira nantakwa bwominga kkubo lya mufumbiro so era musigaleko ngenda kubanga mbanjulira kye tubateekedde Saturday eno Culture Pride Voices of Heritage on your screen showing live tusimbudde webale okubanga weekumidde ku Culture Pride Voices of Heritage neera nkomyewo ebyange nabagamba nantagwa buwomi nga kkubo lya mufumbiro mbeera nsengeka Zedmonk Ssabatontomi Babo King of Rap Artist and Rap Artist era akaliro kayase nnyo era mwana tunjagala nawe obwongu bwo bwake oyige ofunemu gwenno ekyokuyiga tuli wano okubanga tuli kanyomero k'eddagala lyaffe leero ngenda kuba mbasomesa ku Ebbombo njagala oyige emigaso gwenno egy'Ebbombo mulimu omutula wansi beera nga gwekalira ntandise mwana tuna omugaso ogusooka abalina ekifuba beera nga ogaye Ebbombo gattamu akanyu katini nnyoko kakoka gaye Ebbombo ero ojja kuba ekifuba okikutula akakakusiirira byonna nkugamba Culture Pride yazze okubanga ekuwaggwa emigaso ndi wano okubanga ntegeeza bannyinaffe abagenda eyo mu bintu byonna mbiyungi batategedde bagenda otuuka eyo basanze yagalwadde bagongodeyo gakandida kalino Ebbombo ddagala kwata Ebbombo eryo gwe noteeka mu mazzi yenga litawaaze ebeera nga gwowonya naku 2-3 ojja kuba kandida omugobye ekyo ekikutwala mu ddwaliro nga mwatuggoyewa eri amaanyi g'ekisajja abasajja mbabuulira amanyi babajjako nnyo sente zammwe ba healing garden naye nze nkuwaddeko omwana ati gwe n'akantu katini nnyo kwata Ebbombo beera nga gwe n'olyako oba liteeke mu mazzi fumba gwe nno nywa ojja kuba ombuulira eddakiika ezinaddako nkuwano okubanga nkuwulira gwe ayagala omukisa okwebombolako ebizibu byonna funa Ebbombo omwana ati ova mu kkomera babadde bakusibye nga tonnayingira nnyumba yo toyingiza bisiraani kwata Ebbombo gende manju gwe nno naaba beera nga wombolerako ebisiraani gy'ekkomera ndi wano omuvubuka manyi bavubuka mwe temunaaba ate eddakiika emu 2-3 mbeera muwunyawunya Ebbombo ly'eddagala lyekka lyolina okukozesa kwata Ebbombo wukuta mu nkwawazo beera nga okunya kukuta Ebbombo buli lunaku oba ogenda onnaaba lijja kuyambako okuba nga ovaamu gwe n'akasumu kati nno nkubuulira omukyala alumu akakindo kwata Ebbombo byenga beera ng'onywako olukindo olukuluma oba olubuto olukuluma ojja kuba ofunamu enjawulo wataye naddakiika ndi wano okubanga nkuwulira eddagala gwe ddala abalina abaana omusujjasujja ogwo Ebbombo ddagala obadde okimanyi nti omusujja guwonerwa Ebbombo kati nno kitegedde tegeezako ne munnaali gwawo ndi wano okubanga nkuwa omugaso gwe omulala ogw'Ebbombo omwanattu alina gwenno enkoko Ebbombo lino lirimu kye bayita kalishiyamu kitegeeza lisobola okuyambako ebifu ebibeera mu nkoko kwata enkoko zo ziyengera akabombo kale tugende ku episode eddako nkimanyi eno mugiyigiddemu bingi nnyo ey'Ebbombo nkukulisayo mu kanyomero kaffe ak'eddagala lyaffe neera nkomyewo omwana tugwe n'ebinyuvu ku luno tuzze mu kanyomero k'emmere yaffe nabagamba saagala mulye buli nga tomanyi kye mulya njagala otegeere kyobadde olya omugaso gwakyo ate njagala mwana togezeko n'oyo omulala leero nkuleetedde kye bayita Enkomamawanga bweti weefaanana producer wange abeera nga gikulaga kangisse wansi mbale nkunnyonnyole gwenno emigaso gyayo gy'obadde omanyi obadde otamanyi yes omugaso ogusooka kakati mu abakaddiye amagumba agaluma Enkomamawanga erimu kye bayita vitamin C n'endala vitamins eziyamba gwe ku magumba abadde gakuluma omwana tubeera ng'ogyetanira gikwate gikamulemu juice gwe nno nywa aba emirandira gyayo obeera nga mwana tugogyetanira fumba nywa amagumba ojja kuba gogagolola obeere nga mwana tuwejjusa gwe n'ekyo nkuyambako emirala emigaso giri wano gwe nno erimu estrogen eributapute kuyambako ki kukendeeza stress togenda kukozesa njaga ebyagalagala ng'olina gwe Enkomamawanga gikamule funamu juice beera ng'onywako ojja kubanga okkakanya kye bayita stress mu mubiri nkuwadde eddagala eddala gwe nno ddala nno ate nga obali tolimanyi kye bayita okujjanjaba kansa eno Enkomamawanga tebaagala gibagamba naye gwe ayagala okutangira kansa mu mubiri gwekozesa Enkomamawanga beera nga gwe nno ogyettanira lyangako buli kadde ekibala kino kya ddagala nkuwa ekiragala mwana tugwe nno ekikola iron blood omusaayi okubanga gweyongera mulimu iron mwattu akuyambako mu mubiri gwo okubanga mwana ttu omusaayi kubanga gugejja ndi wano okubanga nkuwa ku system z'abakyala ezikyukakyuka menopause mwana twate ndudde mu nsonga bino biki byonna kwata Enkomamawanga beera nga gwe n'ogyetanira emirandira gyayo fumba beera ng'onywa ojja kudda kumbulira Zedmonk nza gamba ndi wano okubanga nkuwa emigaso gwe n'emirala egy'Enkomamawanga tugende mwana tugwe naagala body balancing Enkomamawanga beera ng'ogyetanira ekuyambako okubanga omubiri gwe nno gubalansinga hormones zonna eziri gwe mubiri ndi wano okubanga nkuwulira alina obutwa mu mubiri eno antidioxide namba tubeera ng'ogyetanira Enkomamawanga mwana tuddagala yennyini tugende kanyomero kaffe gwe naakaddako producer settings kye bayita akaliro kanjogeza naye tulina osigala nga tuweereza
mukulikeyo mu kanyomero gwe tuvuddemu abo ndi wano okubanga era nkomyawo akanyomero akalala akamero kafa ak'obuwanga n'ennono leero ngenda kubanga njogera gwe kumulamula abasinga mugumanyinga ow'omulwanyi abalala bakuyita mwana tulake pamu mu luzungu guno gwe mulamula ngenda okwogerako njagala Yiga Emigaso gyobatamanyi otamanyi tegeeza ali awo mwangu asembere andi Zedmonk Ssabatontomi nasumuludde dda mu kanyomero kaffe ak'obuwanga n'ennono ndi wakubanga njogera ku kye bayita olugwanyi abasinga mugumanyinga omulamula ate abalala mukimanyi nga kye bayita like Ebbombo mu luzungu ndi wano okubanga nkuwa emigaso obadde ogimanyiko obadde togimanyi tegeera kati tulakkalira culture praise esengeka nti nze asinga okubanga nyina gwenna ebinyuvu ate nga mbiweereza mu ngeri ey'enjawulo ey'okutontoma nti omanye ebyange tebibowa kakati nno oluwanyi emigaso giri luddawa lwawula mwanattu kye bayita gwenna ettaka empanyi abasinga mwanattu muzitegeera ensalosalo okulaga nti wane wange wensalira kusange ng'okutte kye bayita ku luwanyi lwange ojja kundaba nja kukugirayo kye bayita ejjambiya oluwanyi lulina emigaso gwenna emirala ayagala okujjako ebisira nikozesa oluwanyi kwata ebikola mwanattu nga bina beera ng'onaaba ojja kuba ng'ombulira ekiddako okwambulira abantu n'okwambulira ebintu oluwanyi ly'eddagala lye basinga gwe okukozesa abasinga mukitegedde ekyentegeezaawo omukyala ataweebwa nkuwulira ekintu kimu gwe iringade negamba kwata ebikola bina byokka beera ng'obinaaba okumala ennaku 6 oluwanyi ojja kutegeera nti ly'eddagala abajjajjaffe lye bakozesanga okufuna obuganzi era ng'omwanattu nkuwulira gwe ataloota aloota ne yeerabira akozesa gwe luwanyi ojja kukozesa oluwanyi luno olunaabe ojja kuddamu ofuna ebirooto byo nga wabifunanga abasinga bakiyita kubanga za empewo zo ezibadde zakubulako okozesa oluwanyi nembawo amagezi amalala luno oluwanyi lukozese ng'ekimulu lusimbe mu nnyumba yaawo lubeere nga mwanattu lukulamulira ebituufu n'ebikyamu lubeere nga mwanattu lukusalirabo oyinza okwebuuza lukusalirawo lutya wabula lukuwa obwerufuna okubanga amazima oluwanyi bajjajjaffe bazikozesanga sijja sikwawula ttaka wabula era ddagala okitegedde ekintu ekyo ku culture praise wano Zedmonk nsengese beera ng'ofunyemu ekyokuyiga ate ategedde buuzako oyo munno akubulira emigaso mingi nnyo wendi okubuliriza yes nkomyewo n'ebunyuvu temweraliikirira we mulaba maaso gange nga gavaamu amaziga andi tukolera ku kyoto ky'abajjajjaffe tubeera tusitula amanyi gaffe ag'obutonzi tubona olumwattu n'akanyomero kayiga oluganda nkomyewo n'olugero lwe tugenda okuba nga tuyiga olugero lwa leero baluyita nti nno babirira ebigambo olugwayo nti nno abasatu babeera nga babisattulula amakulu galo gali gatya amakulu agali mu lugero luno matini nnyo naye nga mwanattu ofunamu gwenna ekyokuyiga ababiri ebigambo basatu babisattulula kitegeeza ekyama kibeere nga kya muntu omu onaaba n'ekyama kyo n'okigambako omulala kibya kitegeeza kifuuse mwattu ekyama kya babiri oyo gw'okigambyeko alina okigamba ow'okusatu kitegeeza wagenda kubeerawo gwenna okusattulula n'olwekyo bajjajjaffe tebayogeranga byabwe baafanga n'ebyabwe mu nkukutu mwattu oyo ekyo njagala obeere ng'okitegeera omuvubuka wa guno omulembe nti n'abantu be tukolaga nabo balina endowooza ya njawulo buli omu n'asheyalingako ogwone n'ekintu kyo nomubbirako proposal yo gyogenda okuwaayo lugenda okkeera enkya ku macanga agiwaddeyo onambuulira mwanattu nze nja kuwakaaba ojja kuba okaaba nze nga ngamba naggamba era nga mwanattu ngamba oyo nze namubuulira naye yategeera nti babirira ebigambo abasatu babisattulwa nasigala nga gwe ne takiwuliriza kati nno tegeera muluno olugero olutegeere tegeezako ne munno ajja kuba nga akutegeeza nti nno kyeyaŋŋamba Zedmonk kye yasomesa nakifunamu ekyokuyiga kyali bwe kiti ne bwe kiti mu comment section aba ku social zaffe beera ng'ontegeeza mwanattu kyagala nkukubireko lugero kyolagala enkyambeere nga nyimbako ku lw'omukaaga olunaddako nja kuba nze ndukuyimbira sigadde Zedmonk Ssabatontomi Crown Bubble King of Rapper C and Rapper C freestyle nabagambe wange ziba mmere kulya da the limit is me ayayaya tebibeera byangu wano ku culture praise omukke eno gunyingira mu maaso naye nga nyina osigala nga mpeereza eggwanga eddimu lyenneewa ddene ate nga nja ddisobola nja ddimalako nalyo ku production yange nabagamba mbeerako nabazubayi TV bokka bakwasaganya ebintu bino batuwa omutindo gwe mulaba ekifaananyi kimulaba ekyomutindo ate nga tuli sponsored by Healing Garden n'abalala mutuwegatteko mubeera nga tutumbula ennono so temutulere na musimbi gwammwe muyinza ogamba omwana oyo katumuteekemu musimbi ate abeere nga wali ebintu byeyongera wano seti yaffe ebeere nga ekula so beera nga otega buli lwa 6 ssaawa emu ku culture prides aba ethnic prides organization show yaffe nga nze beerawo tuyiga buwanga na nono tuyiga oluganda
tuyiga emmere yaffe, tuyiga eddagala lyaffe, tuyiga ebintu bingi nnyo. Nabagamba najja kusomesa, najja kuyigiriza. Beera ng'otegeeze oyo ategeeze oli. Comments nyingi nnyo zendaba eziba ziflowinga wano. Kansomeyeko emu bbiri ssatu. Ono bamuyita Zamunyu Muhammad agambye okusomesa olulimi Oluganda kye tulina okuba nga twekwatirako abaana abanaddako babeere nga bamanyi ennono yaabwe. Anennengerako wano Bosa Sserunkuuma anaategeeza nti agambe nti ennono ku ntikko. Omukulu Bosa nkutumiddeko awo Zubairi family mwebale kubanga namwe musomesa emizannyo gye muzannya giyigiriza ate gisomesa. So tulungamye abaana tutegeeze abaana nti ennono yaabwe babeere nga bagyonyumirizaamu. Singa abamu abagidduko obuddu singa alabye olubugo n'agamba tufudde omulogo wuuyo. Nedda guno muti gwe bakozesa bajjajjaffe okubeera nga beebugumyanga. So kyobala nga bagamba atamanyi empewo y'emagombe yamma omufu olubugo. So muwa abafu embugo mulimi kuba temumanyi empewo y'eri bwe bazuuka ne bagamba ate mbo yatete biriyo. Nze nsigadde Zedmonk Ssabatontomi ngenda olw'omukaaga oluddako same time same place, the limit is me.